gye buvuddeko ekitongole ky'eggaali y'omukka kyattukiza ebikwekweto okugoba abantu abagambibwa nti beesenza ku ttaka ly'oluguudo lw'eggaali y'omukka mu bukyamu. Kino tekyataliza batuuze ku byalo 11 mu disitulikiti y'e Mukono kubanga bangi amayumba gaabwe gaamenyebwa era ne bafuuka momboze. Abantu abo tebalina gye basula, obasanga basula mu miti, obasanga bali mu kyaki bantu mukazi, zisirabangako omukazi nga yeebase na musajja nga n'omwana ali awo atunuulidde. Wallahi sikirabangako nkirabidde ku guno omulembe. Olwaleero bano basinkanya akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti ne bamusaba abatuusiza okwemulugunya kwabwe eri abakulu. Bannyonnyodde nga bwe baabalwa nga basuubiziddwa okusasulwa ekintu ekitannakolebwa ne gye buli kati. Ne tukkiriza ne tubawa fuuti ze baatugamba waayita akaseera katono ne bakomawo ne batandika kuba mukuli buli kye balaba abaana n'abamu baafiiramu era omwogezi agambye nti bali mwana omu alimba abantu baayiranga basatu abaafa. Balaganga nti ekiseera kijja kutuuka abantu bonna abasigadde mu mita 2 ku buli sayidi baveewo, naye baveewo nga bamaze okuyambibwako okudda gye balaga kye bayita relocation package. Bagamba amakubo abasinga ge baali bakozesa okutuuka mu maka gaabwe gaggalwawo ng'abatuuze kati tebakyasobola gakozesa. Bagamba tambula ogende ekyetume mu constituency endala yeri ekkubo ettongole erijja eno. Omubaka wa munisipali y'e Mukono Betty Nambooze ategeezezza nga bw'aludde nga yateekayo okwemulugunya kw'abatuuze ku nsonga eno wabula yagaanibwa okuteekebwa ku ebyo ebirina okuteesebwako mu Paalamenti. Nimuse nzijjukiza n'ewuubye ewa sipiika paka mukama wange nasalawo ensonga eno ngireete ewuwo kubanga gwe nampala wange. Asabye abakulembeze ku munisipali y'e Mukono okukkiriza abatuuze okukolera mu kibangirizi ekyasendebwa. Ennaku zino tunoonya we tulangirira butale. Njasaba mmeeya bwe batuula mu kansa ennaku zino ne bakansala bano balangirire ekitundu kino kigira kibeeramu akatale kubanga ekitundu kyaffe tetukiwangayo tebatusasula ki sente. Ssennyonyi ategeezezza ng'enkulaakulana bw'etalina kunyigiriza bantu ba bulijjo. Enkulaakulana nnungi, ffenna tugyagala, ffenna twagala okubeerako obulungi, n'enkulaakulana eyo toyinza kugamba nti ogireeta ate ng'enyigiriza bantu. Alagidde abakyali ku ttaka lino obutalyamuka okutuusa nga wateereddwawo enteekateeka ennambulukufu enaayitibwamu okubasasula. Musooke muveewo pulojekiti etambule tulibasasula, ebyo bya kiyaayi temubikkiriza bannange. Ssemateeka yaffe egamba nga abantu abo tebannava ku ttaka osooka musasula kuba kaakati bw'ona omugobawo nti akati lindamuko emyezi 6 tujja kusasula agendewa. Asuubizza nga bw'agenda okulondoola ensonga eno okulaba nga abatuuze bafuna obwenkanya ku bibanja byabwe. Twogeddeko n'abaddukanya ekitongole ky'eggaali y'omukka ne bagumya abatuuze nga bwe bakyali mu kwekkenneenya abo bonna abalina okuliyirirwa okwewala okusasula abantu ab'empewo.